munsi mwe tuli tulina okutya nnyo mu mutima nti we tuli ku explosion abaana bammwe mubawadde eddembe ekyo omuzungu kyayagalira ddala. Eso sona TikTok America zanso zigoba za China. They have looked at the impact. Neraga bananga we are moving from good to worse, and it will be very difficult to go back. Akantwashibaga katoya ali mu council base haina wakaita yangamba we are moving from good to worse, and it will be difficult to go back. Nozala omwana wo no bitambizibwe bya sukulu fees za wano ogendo maliriza tibamuli kulutinga badde bamufokota mu kabina gwe tebereze ezo maso nagamba nakolanga mbazungu nze mmanyiwe bafaanana wansi baba batoko alinga suweje taina control mu kabina bwe bati abaana we bagenda ofuuka naye mu kufuna mpapula era nzomala n'ozifuna nga buli airport oyitawo buyisi wabula jjukira empapula si garanti kyogenda gaggawala haramayini anziina nagaggawala si gaggawala buli wowulira nga ebintu byegamba tobitegera teke itulifiyo example nze nkimanyi buli anaaba gulidde ng'olina kyokola oba mupiira oba kuyimba oba kuzannya mizannyo oba kuzannya firimu oba kubuusa nnyonyi oba kwagala fuuka cabinet minister oba kwagala president, just know gwokuwangula you kyovolabanga ebintu ebibanyumira tebiwangula naye byotategeera byebiwangula bo bategeera mu ntegeera ndala balonda bafuula omuntu ow'amaanyi bamuwa ettutumu nga ne wooyogera otya bamukolera embeera nga buli kyakola kyekiyitamu mujja tandika olaba abantu we batyo akola ebintu bibiri nga simanyi kati abo babana boy omulabiraawo tino simanyi buli ssaawa awangula wadde era ayimba era bapromotinga kugambye tosobola basobola ne boddayo mba firimu akita abaali radical mu America, the black race era ogenda olabanga bye to Grammy Awards ba DMX nga ani amuwa Grammy Award ba Jadakis rapping rap ono wa simanya abaddugavu batusasala they look down on us goto jafuna bawa ba Drake Will Smith ng'omwaka gugwa nga yasinza rappinga atagamba ali mu open relationship simanyi Kevin Kati abazungu mbagenderere nnyo nnyo bitu byabira kuwaka plan tebava mu level planninga day to day ba planninga 10 20 30 years ekintu kimu kye mulina osooka otegera kikino did you really know nti abazungu okuleeta oluzungu mu Africa they were not helping us. No, abazungu tebaleta nkoano oluzungu tuyambe babala hedi nti abaana baabwe bali travelinga omwana wange bw'alifuna interest egenda mu Africa ali communicating atya our race ne batuleetamu ennimi zaabwe bo tebayiga zaffe kubanga bakimanya where will we get planes. Little did they know nti emirimu egimu bajja gisuka nga takyasobola gikola. They need blacks today in Canada balanga nti baagala 1 million blacks kuba waliwo emirimu gye batakyayinza kukola ng'okwoza emmotoka simanyi waliwo emirimu limu madaala simanyi mmotoka simanyi mawulire tebaagala bategera we shall need blacks the rest naye tebayiga nnimi zaffe kuba balabanga naye batuyigiriza ennimi zaabwe for their children to be able okutuuka mu Africa nga talina buzibu he can communicate. Bazungu bangi abayinza okujja wano n'agenda naawe Karamoja ng'oluzungu tolumanyi ng'ate yakuyamba okuddamu
aba Nigeria bazadde bangi mbazungu. Why? Abazungu abayagala omuddugavu abuuza. If you are from Kenya, I know kumanya. Oba waliwo munne ayina omulenzi oba yazaalako mu Kenya. Such that bwatuuka mu Kenya, she knows where to connect. This is why Nigeria, they give birth mu bazungu banyi. Kwa buli muzungu wali agenda obuuzaako nga akere naye ayina bbawe mu Nigeria. Ne Martina, Mirez, Gun, nga naye azaala mu Nigeria. And for them, they have multiplied faster. This conversation is not sweet for everybody. Era abamanyidde ebyokusuddiya wano bagamba Isma era alazeewa. This is the drug mu pharmacy, cash crop mu nnimiro, raw material mu industry, same time the shark mu ocean. Am I loud and clear?